Bintu bingi oyagala n'abakazi abatali ba myaka jo. Nasa ali ako kubakadde. Ne nango liti yali mukadde. Jasa kwanti omukazi yali munene nga wakitiibwa. Manyi abakazi abakola mu banka nga wakitiibwa alabika bulungi nga ate mugagga. Musaiza. Musaiza. Wali katini nga tena na deka muto. Ali kati katono nali katono mu body ninga landi okay. Chofuna yali tagenda. Nga munyiga akagere. Ngatagenda nali mugonza nnyo nga mu nkuba maka afaananye ku size gye waliko Sula nali mutante nalenga nali mutono naye nga kinasooka okufokasingako mugongo nga ndi flexible nga olaba nti erinnya liri flexible nga siwetera mu nga akukyusa bwati ankyusa nga nze mukyusa kutwa nti yali munene nga nze mukyusa nze mukyusa anti kati olabo anti nali musigudde kuva wa musajja kati munayo kumanyira neero omukwano guno omuzibu nnyo omukazi namunobye w'omusajja najja ne n'adike ebintu emmotoka namba tomuleta munzikiza kati munange Hacram Yalya mukene ate mukene naye manya abantu betulireeyo munzikiza eyo ebbalibbali baagala nnyo ate okwejjayo okolaki kati Hacram Yalya alina okuba byonna ng'ebyabadde ng'omuwala ngeri gye wabadde omuwulira ng'alumiriza Hacram alina okuba nga yamenya omuwala oyo okumenya bakutegedde alina okuba nga yamumenya kubanga omuntu gw'otamenyanga tosamwetaka ngo gonna amateeka lwaki oleeta abasajja mu nnyumba yange ayinamu ebbuba lwaki oyingira mwenda gwa kiro lwaki oyambala bwoti mu nnyumba yange lwaki oli ennyama mu nnyumba yange okitegeera kitegeeza omukazi oyo yamuleetika kati mu offer Hacram namumanyi abantu abazimba amayumba balandlord bakozesa nnyo advantage eyo wakugenda n'akuleetika mu process awo nga naatera okugguka asobola okuwa ebyapa byonna wadde wakanisa soke emyezi 2 nkongeddeyo 3 okitegeera nejasi gyabu nga naatera okukola atya okugguka kati Hacram ayinza okuba nga yali anaatera okugguka omuwala yamwongera emyezi egi 2 ensonga laki tejyabaddeko gya lisiiti omuwala agirumiriza giri ebiri Hacram agamba giriwa nga sigijjukira kati ate yo omuwala ganze njijjukira kubanga wali oletika wakitegeera gwe wakyogera mu kamwako yali agenda tuuka kasolya yali okutuuka kasolya ati namugamba osasuddeko meka gumu kitundu ngongedde 3 ngongedde 2 oba kitegeera ekitaliko se kasoda no wakakola naye nga baba ino kipa bakyajaga chokoze kwaliza ku celebrity track Flex Media official olugambo amawulire ne kalebule ku channel yo si yange amawulire olugambo ne kalebule ku yange yesi ku yiyo yange kwa mawulire naye nga kwalizo nako olwaleero obulamu muli butya abalungi abatulaba ku mikutu gyaffe gino ebiri twabagamba ffe tujja kwekyaza ffe nga ffe tubanyumiza ebibuuzo bye mwagala okuwulira nate era nkomyewo ne Sula flexible ku celebrity track ne Flex Media official mawulire lugambo ne kalebule naye banange mawulire lugambo ne kalebule nenga olumuntu batumuyita kalebule nenga mune ebintu ate ogendo kizula nga bibeera bituufu lwakwa nti abantu abasinga bakola olugambo bo basiga kazigo bayita waggulu bati baweweeta bagenda nnyo mu details oba okitegeera ffe tetujja kuweweeta ffe tetujja kuweweeta ffe twogera boogeze ntugamba nti oyo muyimbi ate Sula yalina bwino sajja wa bwino agenda kufa nti ki ekigenda okumutta nti njaga tinkwakyo bakazi anjasa nti nkugamba nti wetwa tugeze details bana bayimbi like bano bebasuusuuta bayisa kaweweevu ffe tubayitiza ddala eri oluweeyo luyita olweyo lusaawa tulina Sula flexible tuli proud powered by Flex Organic Flex Organic products tubizigo ebirungi bizigo ebitayirusa omukyalo agasigala ku kalayo naye ng'onyirira ne ekirungi kasoda gwagenda okasasula leka akaweweete mpaka banyongere leta akalala gwa kasoda ate ng'ekifo gikasuse naye nga Flex Organic omukyalo agasigala ku kalayo omwami agasigala ku kalayo naye ng'oglowinga nga buli weta abakyali bagamba this girl is glowing
byebe banafa flex organic enamba esimu eri ki flex 0706599507 enamba ya flex organic products oli asobo bafuna bulungi obo tufuna bulungi nnyo ekizigo tusobola okidelivaringa yonna gy'oli hey kale today on the menu tulina tugenda kwogera ku nsonga za Hacram Hacram okujabala omupangisa no ina bwino banna nedda kakati Hacram yali ompangisa ate fena tupangisa divorce gosobola okutandika okumala ndodi webigambo webityo nga mukazi wa Chosen ni Blood byabadavu Hacram kitegeza walina okubaawo nti Hacram nabagamba Sula ina bwino kati nate agenda muleeta tugenda kwogera ku Hacram tulina ensonga za Nalongo ne Salongo abapya abalabise onako olweggulo congratulations kati nabo kati nze kato then bali babeera baganda bange kitegeeza mama ne taata batuzizzaako we are congratulating the Magogos triple A okay Anita Anit among Magogo ziri bbiri Moses Magogo empozi honorable right honorable the speaker of Uganda tukuyoza ensonga ezivuga zinyumyamu abantu abo bagambye nti abalongo balabise olwo post gye nabyerero ku Twitter ngegamba nti tuli safe twasomulukuse bulungi mama ne taata bali okay mama ne taata ate taata yali okay bulungi omanyi omuntu wakera kumacha n'azaala mwene babayoza kale mama abaana bali bulungi ne taata ali okay kubanga abasajja ebisere bisinga bagwedda lubatabuka musayo okuzaala awo amba bera tebakisuubira obunanza bubeera bungi babatuma ebintu bingi mu ddwaliro okitegera leeta gloves leeta pads leeta pampa leeta biki kati awo kati na omusajja nayo ino okumuga omusajja ali okay abamu badduka mu malwaliro kyovolo oli amaloza aga omusajja addu omusajja yadduse yasuddeyo yandese mu ddwaliro so omusajja naye mulina okumubuuza ensonga tugenda kubanga tuzogerako naye omusajja ali okay then tulina ensonga leero tugenda ku appreciatinga ku bayimbi abamu naye lwaliro appreciation yalire genda eri mwana mwala Spice Diana namukwaya Hajara byakoledde industry eno n'abavubuka banne naye tugenda kubanga tubyogerako kisookera ddala kati tukwaniza shetandise menu ogiyiseemu n'ebirala bingi nyo tugenda kubanga tuwayamu maaso awo tugenda tandikira ku side y'omukulu Hacram wabwino bwembeera ne Sula nze just ndeta omulamwa yaba ne bwino olina ki kakasa abantu nti olina bwino yite wali buzibu ina kalebule ne bwino ina kalebule ne bwino katandikire tandikire wagumisiriza nali twali twali coding ne kugamba nno mune divorce bine bintu bichajja n'abakazi abala bakyakola ki bachajja bakyavaaya bamwe bagamba biki wachi muswaza omusajja oyo gwe mulaba yingini isokera ddala nze sigenda kera ku mashanga meti akira mu yingini ya kujja kungandabye kuki ku bipapula nga yasoma n'abo abantu abagenda South Africa abasango maabo nabo bagamba nti ndibava ne bagamba nti oyo doctor nze omuntu yenna kasaba nga yawangalira ke South Africa oyabira musango abasango mu bamanyi soko indeko wado chimina gula iPhone hawabula bane obonye iPhone wali gye wagula ya mapesa 3 nga gakajja ne bagikubbako unofuna abana basimanya bagitwacking tebagiza wali omwala yampako iPhone anti babi bagala okuwulira boje bane ebintu byokujabala byesonyo omukazi akwabu iPhone epambi wala surprise wano oli omukazi oli we South Africa siwe South Africa oli mama namu mwanina papa oli musiru siwe South Africa yali wawa yali we Bungereza amma yampa yakola surprise bana divorce kati bamumbuza yaddawa bagala okuwulira mbu yaddawa yakola ule postinga yakola surprise yaddawa jali bannange jali talina buzi jali mwe mulinde mikolo niba mukazi yali akwagala nnyo oli musiru yatwalaga walo twamala kwawo gamba twayo bali bamuletera ebigambo munnange Hacram tokoma kukola ku lugambo kubalala nange oyagala otandike nze muntu labutuzi nenda awene nga bogus kati muganda wange bamujjabadde nene sika usirise ngamba oyo mwana ate tunagamba kibana musajja ngoyina omugongo munna era banna abavuka benaku zino oba oyagala okulabika okubeera bulungi kola omugongo bine bagasimanyi bakaboni wano Allahu akbar era muganda wankoza yoza nedda nze ate ze koza yoza nze siri ku mugongo
olidde ku mugongo nedda bane siryanga wallahi billah siryanga ku mugongo Sula waliwo oli yatuwa ebintu ani tojuke yatuwa ebintu nga kyabeerera eri machine by the way wamuteekawa simanyi na gye yali akola mu abuse naye wali muto omukazi yali mukulu tokyogera teyali mukazi yali just sister wange nedda ssebo ebintu ebimu gwe abiyina wabisigaza baali bawasiza Sula tukole tuve mu byekisi baali bagenda kuwasa mbyo basobola kusaga kumpasa omwana yaleeta buli kimu ebyomu nyumba anti kati olabo anti nali musigudde kuva wa musajja kati munayo kumenyera neera omukwano guno omuzibu nnyo omukazi namunobye w'omusajja najja n'atika ebintu emmotoka namba leka mbanyumiza emboozi eno Sula lindako nga tunagenda wakiramu wagambe mbu yalidde omupangisa Sula yasigula omukazi n'amugja ew'omusajja Sula nooza n'agamba omukazi ono ne baleeta ebintu Sula n'agamba sijja biteerawo mu kazigo kange ati byali tebijjamu nga nze nina omuzigo omunene nalina ddabo ebiseera ebyo bannaye ennyumba yange yanyirira firiji nga nina wali n'aleeta microwave n'aleeta buli kimu TV nga z'amaanyi eddiro lyange lyanyirira okumala emyezi egi nga walwawo bitwala ate nga nina gye mbiteeka akazigo nga kanina kankana entebe eno sobateka mu kitanda sobateka mu faliso sobateka mu wardrobe microwave wani gisa ku buliri sobateka mu fridge sobateka mu TV omanyi omukyalo okuno w'omusajja bano bagamba nti yajja nakaveera yatwala loole byatuukira wange mu nnyumba kati muwuliziganya n'oyo omukazi gyali ali fine aliwa ali Bungereza naye yali mugagga kuba ebintu kyaka byali bibye kuba yali akola yali Absa Bank bane tuveeyo bannange yali akola mu tutandike emirimu gyaffe gyatwese tuze kwekola ku lugambo yali akola mu bank yali akola mu bank yali akola mu bank ne kati yavaayo ne baba we namulabako bwenti n'ebintu byange ebimu gwabiyina sirina kye nnina nina kye kikyo waliyo wakina nina kinaki binti gye ebiri sirina kye nnina kikyo naye gwe nze naniteresa ebintu omwaka mulamba nga nze nfuniramu ne njafuna wenafuna akaziga kagaze njabbi kime ebimu n'ebikyaliyo ngaki enyumba nafuna nyumba nadde mu bwaguuga ng'emanja ebintu mune nkunyumizaaki ate no sinze nze kanze nyinza okuba nakiyitamu n'ate bavubuka batono nnyo abasigula abakazi ku bakabasajja n'asigula ennyumba yonna nze nasigula nnyumba Sula batono nnyo omukazi gwe wasigula wamusigula n'ebintu by'omuyumba kati no va ku bintu by'ennyumba n'abaana nabasiguliramu gumanyi omukazi okuwa n'akuwa ebintu by'omunyumba byonna n'akuwa n'abaana bonna yagenda Bungereza kati yagenda Bungereza kati ndowooza ojja musangayo oba wawasa nze sinaba kwagala kugenda bweru naye nga mwogera twogera mukwano gwange twali bato bemba mwogera abakugamba ki twogera mu yakusigulira fena twali bato divorce bine tukatusazemu katandika ebiri serious oyakuwasiza twali fena oyakuwasiza fena twali bato nje tebampasangako bakuwasa Sula twanto otema kalebule ku banno olaba kalebule bwalumulaba bwotunula wansi iyo nkoze bubi nnyo kaya tugende tebampasaako naye nga ojagende Bungereza ajja kuwasa nange yampa surprise ali Bungereza nawe bakuwasaako ate bampasa twali bato tuli ba agents ninangira nawe bakuwasa yati yali mukulu nnyo jasa kwati yali munene yali mukulu nga munene bwati nga lwatu fuchuka bwati nabanga afuluma ngamba muganda wange bawe ni yali agenda kunzita so bawe yamala nantegeera ndayira bawe alibera wakati bawe yali abere eno side zemba itayo konge ngaji yagula amakaji abera musajja yali agenda kunzita mbandi yango bansindikide ka message you are going to be killed ate ejogo lye twakola ebintu byetwa tubijjayo mu nyumba nagenderako wama wajirako kumotoka najirako ku bintu kati omusajja nga tamanya ani akoze eki ani asigudde mukazi we omusajja yali wao omusajja yali anti omusajja amugamba nze ennyumba yonna ngikuwadde mufa ky'okukuba nkumenya ensingo n'omusiguze wagenderako andi kugambye ne Sula ojoze bannange nange ne musajja ate omusajja yali amanyi omusajja yali tamanyi naye waliwo neighbor
nga yatulabako ku birthday ate omukazi yamala nankolera birthday wali ku coffee at last awo gundi eri wali bagitawo coffee at last wali nge match ndiye nga kautukira bwa nkamanya kafuka nankolera surprise kati najjako ne mukwano gwo mukati mukwano gwo yali apangisa okwo okitegera coffee at last gundi suya gamba yali lalo ekisimbo simanya ali mu butu simanyi ono Adamulwana oyo zagala kubimanyayo munnange nga tugende nga tutikka ebintu ennyumba motoka namba fuso ne kati tumaze otikka ebintu ngamba ne kakati ebintu bino ngenda bitwala jukira nga kazigo wembeera nkamanyi nga katono banaiba banagamba nzibye ebintu nga mutufu biri ebintu byali balibamu ekitono milioni nga 10 kwa mwaliko zi wardrobe mwaliko nze muli muna ebintu byennalaba nga sibira bango buno obusekula emigati wali bigata migati wali busekula migati kati nga bintu mungani na amalo sibira bangako ningamba koze ntya nenjikuba ne wali tomanyi ngenda divorce oliwa ngenda ulira kasimu nga kaze nine obuntu wange bwendi yitakaawo mbutekekaawo nze unawulira obuntu nende woza olese girasi munaye nga tugenda dugudugudugu ate geti y'omukadde yali tegulwa mpozi gosenguka nga tutikka ebintu baleeta lole y'ebintu mu nnyo omusajja nga ali mu ntebe bwati netusomba ebintu nyuma ne tugikaliza nga tebamanyi nti omusiguze oyo omusajja yalowooza nti bano abaze okutikka nali muto okitegedde nga tutikka ebintu wayitawo wiiki emu sajja nga mpeeza message mwatuuse bulungi ninga mbonanya nga batwatuse bulungi sajiddamu nangamba naye omusajja nasooka ayiwa buyino ku ssimu nenga bana omusajja agenda okukola ekizibu naye namugamba nti jasinze si yenze neegaana omanye bakwata ngobbye nga wali bakusibye ettooke mu kifuba weegaane nagamba sinze omusajja yini nga yamaze dde okufuna information by then nali nkola na ku radio nga neetolodde bwati ne ku radio agimanyi buli kimu nagamba nenfudde ne Katonda nannyamba talina kizibu kiyankola wadde kwanze namulaga nti nze kati bwanaabiraba kati ate ng'abiraba ate kati byadde biseeko ebbanga manyi ino obeera omuvubuka divorce oyita mu process nyingi okola ebintu bingi okola ebintu bingi oyagala n'abakazi abatali ba myaka gyo nasa aliyako ku bakadde naye nange oli teyali mukadde jasooka nti omukazi yali munene nga wakitiibwa manyi abakazi abakola mu bbanka nga wakitiibwa alabika bulungi ng'ate mugagga musaiza wali katini nga tolina nadde kabuto ali kati katono nali katono mu bode nenga walandi okay kyova yali tagenda nga munyiga akagere nga tagenda divorce tushoshe interview eno mwana tudde kati ku byakuluso mu katolinga tozo walindako sula nga tumaliriza kale nga tukuvaako mundeke omukazi oyo yali akwagalako ki yali anjagala nganzi yali yagadde sweet boy yanga boy ngoli mukaso kati nga olaba Zali ne Shakib wali katini naye nga bwe mugenda mu kisenge nga ni muzibu nnyo ate nakatera sikyukanga sikyukanga nkyali ku original ni muzibu nnyo wafunye n'olubuto ndi muzibu nnyo muli mukazi nanjagala munali katini naye wennyine yambula nga ndi muzibu nnyo mulaba esibuko y'omugalo bigi nesula bannange mulugenda kundetera ebizibu mukazi atuwa ebintu natukako ekiseera lumu nali mu nnyumba omwo nga neebasenga byakamalamu ennaku ezibiri ndowooza katifini kaali wekatudde nga tekanywedde nowulira akantu nga kagwa wuliriza kati wekagwa nomanya nti babikimye neŋŋamba ebiteega kati ate nze kyenatya ababitikka betwagenda nabo okubitikka kwaliko omuyimbi omusagala kumwogera kati yafuuka w'amaanyi ndayira liripazo siriripazo yali awo olukuli awo kati nga abeera nnyo ku kimotoka era bwe twajjo wako kati leka wali tomumanyi ne kati muyimbi w'amaanyi sagala kumwogera linnya bambi nyinza okutanishinga erinnya lyo brand ye soka ombuli manyi twetumanyi okwekuba obwama ndayira bwe twajja okutikka naye by then yali muto tewamulaba kati nze nalowooza ate abavuka abo abayayi engeri gye bali abayayiyayi nalowooza babiddukidde ekiro era enkeera wangamba simanyi oba bali babbi oba nayiba neŋŋamba kati abagayi engeri gye balabe nga tutikkula ebintu ebyo ate engeri gyebintu ebyali ebyebbeeyi kyeka baali babikima ate nga mbereeta mu muzigo gwange nali nkyasulawe makindi nga ku gundi St. Agnes
Nebambi yabimpa ebintu yabindekera no bindekera ebimu ne yagalira mu bintu ebimu nembimuwa kale waliwo ebimunga nga newe nabitwala mu kazigo kange ebiseera nga sina na kyenina nga sina mulimu gwa amaanyi naye ng'ennyumba gye nsulamu erimu ebintu ebyebbeeyi gwe kugambye oli omukazi namukwata nze omutima gwe gwonna nze kasaba bireeta booti neŋŋamba kati Sula nze kakitonterereza obulamu genda gwe bakunyiga ensigo kugenze nakazigo ke nali nsulamu nga temwalimu n'amasannyalaze ngamba neka kati ntwalemu TV zino eza smart eza smart zino zibatika ku bisenge olekyo Sula eringa ku gundi ku mazzi eyo simanyi nakinyuguzi simanyi bweyi nakinyuguzi eyo wansi ningamba divorce kati yabitegeze nze nali nsula kumpi ne Pakalasi abamanyi Pakalasi ye Makindi nga bwensula nyumba gye nsulamu eringa wali otambuza obigere nuba ng'otuuseewo mu kikomera nagenda olanga baleese loole y'ebintu fridge buki banange nga waliwo ndizi n'ebintu binalisira manyi ffe twakulira nnyo omukyala eyo waffe Luweero kati ng'ebintu bimu sibimanyi simanyi omugaati ogukwata n'oguluma booti n'ogulumisa ekyuma simanyi n'obikola bitya n'okola ka sandwich kalina yeewaka ebyo wagisigaza asiye gye nnina kati nga mulimu anyway tubireke kuba kati yafuka mukwano gwange simanyi nza okuba yafuna n'omusajja omulala but naye mugambe twagala genda kwebungereza tumukyalireko kati tudde ku bya Kulusumu ne Hacram kwanza surprise bankolera surprise omukyalo abaana bambuza nnyo yakola surprise yalagawo nja kubala abantu bagenda embaga manya abantu abakyala we bati abakyala abayina amannya abakyala bayina sente bati bagala nnyo bino bintu byakwemulisa biki naye gwegezo gwe ku mwana nga bannange kaddama nkoze emyaka jeegi emitwalo 5 olabe mama omanyi aba bakazi obalaba bakazi abayina sente tebalookera kati Shakibo oyo omulaba wakera kumasha n'abazali kati geze namba milioni nga 10 zaita sola kuvayo na ama public bichi omuvuka yanzibe bichi abatabye bayira we naye banyina fa bagenda kubyeyi ekyo munsi za 971 plus 971 plus 975 olire sene zange najibona abonera we banaye bavuka be Kampala ayajja kubona abona ne nzo omukazi yampa ebintu ennyumba namba namperako n'abaana aba wasigulirako n'abaana ugambe senga kisaali kisoboka n'omusajja ne musajja nani musigulira bana kuba kati yali tasobola omusajja yali tasobola mukazi yali awasiza omusajja simanyi nenga omukazi yali asinga omusajja sente era kyovula nti omusajja yagamba nti oyamuga nti kwata ebintu ebyo byonna bijje mu nyumba twagireka eringa muzikiti nga bwogamba Sula ekola solololo erimu eko byonna nga tuvamu in fact omusajja twamulekera mu kitanda kuba nze yambuze omufaiso n'ekitanda tubitwale obyagala konza ate omusajja nasula kuki wali ogenda twala obuliri naye ngenda twala obuliri n'omutima muline gungamba obuliri buleke kubanga nejo obuli bwali gundi bino ebitanda bya box ebinene mukaga ku mukaga naye ngamba kati no mukaga ku mukaga nojiyingiza mu gundi mukalyango kange ngategenda kuyitawo ningamba tubireke sina je ngenda kubitwala ogaye ne fridge nokuita nga sina we ngenda giyisa mu mulyango ne wardrobe nga sina we ngenda kugiyisa mu mulyango ne TV sina ngenda kugiyisa mu mulyango nze nkutya Sula naye nga yo omukazi wa denti yali munene ngalinga yinkana nga ajja tikulu naye nali mu wali omuleti kotya nali mugonza nnyo nga mu nkuba maka afaananye ku size gye waliko Sula nali mutante nalenga nali mutono naye nga kinasoka okufokasingako mugongo nga ndi flexible nga olaba nti erinnya nange liri flexible nga siwetera mu nga akukyusa bwati ankyusa nga nze mukyusa gwe twanti yali munene nga nze mukyusa mukyusa naye interview no divorce nze sigenda giteeka ku YouTube channel yange ewange genda gwe ijje jagena kubanga anjagale sawe no wanagiraba tuiza utaddamu kwogera tujye katukati yo kansoke stopping wano ewo to jagiteekayo ewange njagiteekayo just no kibozi bubozi ko mukaza jagamba kitegeze ebintu byange wabi wa divorce ata yagwabiri nire mala nakitegeera kwa namugamba neza akazigo kubanga era akazigo kange yali yajja ko ne wake wange yajja ne tulaawo ne tuyasanyumya n'okunya n'emigaati bana kyali kitanso okunjagala nga kigamba mai mulamu mula abakazi we batya abagaga balina sente gwo omulaga n'omugayo omugana wange ate babagala nnyo family y'omusajja mukitegera nanga yeri kakati divorce ali ati ngambuza nyo divorce ati alide chegulo nenga unze bulwendi echegulo nga Sula yabona kuletike ngo bamuloza mu mumanyi akati Sula
tuve ku mbozi yo kati tutandike maybe ne baffe tuwatunyumya by the life experience fena tubiyisemu teri muvubuka atakiyisemu naddala ng'oli mbitu oba tokiyisemu kitegeeza salama road oba tokiyisemu maisi kya buli omu oba tokiyisemu era tojja kukiyitamu kuba si buli muntu si buli muvubuka nti yeegombebwa okitegeera divorce omukazi omugaga tugeze ngo yali akola mu banka akera kumacha nakwegomba kitegezo yino omukisa bantu bannya bakola mu banka bakusinga ne sente bakusinga ne linya bakusinga na biki niwacha bayegombye gwe ebisere bisinga so bino ebintu ebimu era tolabanga omuntu nti afunye omukazi omugaga no gamba ero oyo avuka tebagala kola atagetinga kubba mukazi olusi nawo obo oyinamu ku ttooke lyo olumu obo oyinamu ate nekirala ebintu bino bya mikisa okitegeera kati nze nawano lisi y'abayimbi bemmanyi nga muyimbi wa amaanyi nga sente azifuna nenga ate omukazi mugagga gwayina kati nga omuyimbi ono wenna bayitawe batye yentebe naka omuyimbi wenakawuka eyo okimanya ayina omukazi gwayina mwanyi bamuyita si yoyo kati omukazi gwayina mukazi omwana wagamba nti muwala wa jeno kandi yasoka nasula oli we South Africa nkukubye kama nawe kakati oli we South Africa kandi we South Africa yali takuuma byama nayagala nnyo ebintu by'okwemulisa ebyo ebifaananyi byafuluma nga alina omulangira Suuna nakakati namusuula waliwo ekiwala ekyali ku social media juzi nekigamba kirina amagundi ekiseera akataano bya TikTok balimba kale tukwaniriza nateera tukyali ku nsonga tubadde ku nsonga nkulu tuddeyo ku nsonga ya Hacram Omupangisa yavudde n'ayomba n'alangira landlord landlord kigolangira ebyo Sula amayinza abantu bagamba nnyo ebiseera ebisinga nti woba olidde mukene woba omulidde mukene omuliire eyo tomuleta mu nzikiza kati munange Hacram yalya mukene ate mukene naye manya abantu betulire eyo mu nzikiza eyo ebbalibbali bagala nnyo ate okwejjayo okolaki kati Hacram alina okuba byonna ng'ebyabadde ng'omuwala ngeri gye wabadde omuwulira ng'alumiriza Hacram alina okuba nga yamenya omuwala oyo okumenya bakutegedde alina okuba nga yamumenya kubanga omuntu gw'otamenyanga tosamwetaka ngo gonna amateeka lwaki oleeta abasajja mu nyumba yange ayinamu ebbuba lwaki oyingira mwenda gwa kiro lwaki oyambala bwoti mu nyumba yange lwaki oli ennyama mu nyumba yange okitegeera kitegeeza omukazi oyo yamuletika yamuletika ffenna tupangisa divorce woti we toyisa eri balandirodi balandiredi baffe gwe landirodi waawa agenda okuvuma ebigambo webi toyinza nja kukulabisa twala eri osirika ebinyo gulabe n'oyo omuwala wali omuleeta oyo omuwala yakutaza mukomere wali wakamwe bakakuwana emirundi ebiri nga landirodi gwonangira ebyo oba omupangiza ng'olangira landirodi wotyo sigikogobaamu essaawa eyo munfunze Sula oli mukazi wa inginiya yakuba oli wabanga teyakuba era nga yali agezaako okukola kyokkwatamu ekiwala ne kigaana obanga ekiwala kyakkiriza kati mu offer Hacram namumanyi abantu abazimba amayumba balandiro bakozesa nnyo advantage eyo wakugenda nakuletika mu process awo nga natera okugguka asobola okuwa ebyapa byonna wadde wakansa soke emyezi ebiri nkongeddeyo 3 okitegeera naye just jabu nga naatera okukola atya okugguka kati Hacram ayinza okuba nga yali anaatera okugguka omuwala yamwongera emyezi egi ebiri ensonga laki tejyabaddeko gya lisiiti omuwala agirumiriza giri ebiri Hacram agamba giriwa nga sigijjukira kati ate yo omuwala ganze njijjukira kubanga wali oletika wakitegeera gwe wakyogera mu kamwako yali agenda tuuka kasolya yali atandika okutuuka kasolya ati namugamba osasuddeko meka gumu kitundu ngongedde 3 ngongedde 2 oba kitegeera ekitaliko lisiti gimenya oba kitegeera kati yo omuwala agirumiriza ndi gyegiri kubanga wagimwongera ni Hacram aganda kigwogera wa mbali siti ndabeko mbali siti ndabeko nenga lisiti were sawe eyo gowe osolo omanyaka kasera kazi walo nasubiza kadi y'emotoka BMW wanje mutai mweyo ninga mvugala wu yabo bongo yakafuza omusajja mufunze mwaka akasera botamufunza mwaka akasera kashiya watu mfunye kalino era n'abakazi tekiri ku basajja bokka omukazi nange oyagala okumufunza mukasera mukadde kennyini mufunze mweyo time
Lwaka abavubuka abasinga tebamanyi like tobanchogere nti okujjayo amakulu obulungi. Tebamanyi mirimu gya mu kisenge. Naddala kwa abakazi abazadde ku baana abakazi experience olina. Anti nanda ate sagala okidriving ngo kizza wange kati kale kigguse. Wacho kizinga munze wacho nzinga omugwa mu nsingo oli muganda wange jasinze abantu mbadde mbagamba kale tugezesa bire ebintu byokumenya obiraba tebiriko musajja oba mukazi nga feeling woowulya ngo natera okugguka n'omukazi zaawulira nze nagabirako mwana BMW ng'ovugalawo nga nvugalawo mu UAV gwe yo time oyinza okusuubiza ebintu bingi oyinza gamba sawa zino baby nze musebe nsobola okumuggyako kati nsobola okumuggyako ng'owulya amaanyi ogwewulira muno mu mutwe mwonna mu nsingo mwonna ng'owulira okulukuta kutidde kati awo obuzibu buli nti teri mupangisa ayinza kuvuma landi odiwe bwatyo bigambo ebyo nga tewamumenya otya asulaho muteranya okumulaba Queen Masolo sister wange no yeddiranga sister waffe gwe omukazi gundi yamenya Hacram yamenya omupangisa zomenza Hacram nagamba wetwali eri waggulu nga tuli coding ningaba bintu no bingi bikyavaayo biri byetwazanya uli eri ebyakali akawala ka Tracy ate akafamasi kasirika nenga nako kayina information naye mungi muyitirivu nabawala bangi wamula bamuyita Shani is like ndinya liri wedito naye naye ayina akatambi ayina information babula just kugamba nti manya bawala bamu bali reserved nagamba nze kansirike after lo kansirike kuba kati wewe manya Hacram mulaga javu nalaba nga avudde emmotoka n'endowooza lyo kakuba omupangisa tasobola kumukuba nagamba envuddeyo kati tasobola kumukuba akimanyi kumpangisa tasobola kweregana Land Road bwoto naawe nga tayakumenya mu nyumba z'e Kampala nga wetandika weregalega mupangisa bwotyo oba mu Land Road bwotyo hawo nannyini nyumba amatiro ate bakuba nti ezo nyumba si za Hacram za Kulusumu ati kale za Kulusumu si za Hacram zinagamba Hacram munaku taina chogamba je mizigo si yake jahaja tikulu sijije jiri side jiri yao ngawe nagamba wali ku badongo road yamba kama chini Salama road sijije nga kava kupitise wakulekana nja kutwalayo ankole yoki ogirabe emichi kati wali wakazi nange awona mu just siliga buzeziga wale tujja kubatu kati soko tukire plan mu kikomera cyo bangamba omukule nyumba nene yajivamu najiwa bapanzi ali kati nyumba nene oyo mukazi oyo baby mama wachoze ni blood mwakola ki mwasula kati wali kalike batekawo wali kayimba ke bazimba Sula yabaka Sula mologe bamita Sula yalinga ke yateeka yabaka Sulamu nga walabirire eno eyo mpangisa naye Hacram nagoba mu Sula nakafula akatiro era wamenyera aho kwe wali ngamba nti wamenyera ayineyo kubadonga ayina ne wano kujja live waggulu amenyera wa mirundi ebiri ali kati eno kujja live ayina yakazigwa mitwalo 18 temuli ceiling nagamba jakubira n'enkwacho ojukidde kati amenyere no kubadonga amenyera n'eno wo wasinga okumenyera eno wakati wakategedde nnyo ate kati ngewe wano waliwo oyo mukazi kati ayina ngeja yamenya namera muno mpangisa kati devotions enkwadde example nti omupangisa nga tewamumenya asobola okwerega mbwato nakumuma ebigambo ebyo byonna oli kisiru mbwaggwe nze nja kulabisa ompangisa ku Land Road muganda nge divorce okera kumacha n'ozimba ennyumba oba mulala oba mu folder ndala omutane nakwepankira ko kyovula abantu abasinga bazimba ennyumba kuno kumachindi baziteekako security abantu nga yesina yazisoloza nazikwasa company nga yesoloza kwewala ebyo kwerega n'abapangisa kwerega n'abaki obokitegera ate Hacram musingazi wama bazisoloza ndi badala badya kachala ali kakati ezo nyumba ajati yali azisoloza kuba iyo nyumba tebagiguze myaka ebiri Hacram jabade ne Kulusumu eruddewo so uyumba wengomanya abakazi oyo ajati abadde ne sente abadde yali akola mu KCC babadde nga bafuna sente mukazi wa amaanyi wa kitiibwa era tumuwe ekitiibwa ayina ne properties ndala nyingi mu bitundu ebyenjawulo era nga yali nga asolooza ne kati omwami we yajja n'ayingirawo kitegera okulaga authority awo biki ninga Hacram nako muzibu talina wadde n'ekikumi talina nze okuva talina sente talina ye mutuko avuga emotoka erike giti ekyo kituufu nze kugamba nti abantu abavuga amamotoka bonna abasinga obungi
Sibavu nesigama nti tosola ku muntu kumujajingira ku moto kulo kubavuga emotoka nti yalina sente. Omulabira kuki? Abantu just bavuga emotoka bujonge nenga just singa omanya bambabira bakanaabe. Okitegeera. Bambabira bakanaabe. Gundi agwawa. Ani? Aji akira mu engineer. Tomuyita Aji, toyimuita Aki, tomuyita Aji, tomuyita engineer, muyite gumikisiriza Akira. Omuyinako obusungu. Simuyinako obusungu. Yakola ki? Ate talina kyanga, ate tammanyina kummanya nate kyewunyisa. Tamanyi kumanyira nange seetaga kumumanya. Ne just bino ebintu byetogere biseere bisinga bya ddala. Tuli ku reality. Tuli ku reality because bana abantu abogera ku bayimbi. Nzo kati tugenda kwogera wetumala Akira. Tugenda kwogera ku Spice Dana. Nenga bino byetogera ku Spice Dana. Ate abantu abasinga tebabyogera ku TV. Obo kitegeera. Nti ebitemu waliwo ebintu byogoyinga into deep abantu balowooza nti oba omuwalana. Nenga ate n'omuntu goyogerako takumanyi. Kani nzinza okugambira nti Akira mutamanyi. Nenga nze mumanyi ngo amawuli kubanga nze in details yange nemanya nti Akira kujja live wakubire enkwacho. Attention to detail. Nti Akira wakubire enkwacho nenga yitamanyi. Nyinza okubira mu abavubuka balowooza nti bali ankwacho nganze naze ne gamu wange oyita bigiji wange babita bigiji bwe bali obo bugundi nange nentula mu abo ne balowooza nti nange enkwacha okwacha nenga nze ndi ngabo kasuna bokasole bali nenga balowooza nti ndi mukwacha nenga nze ndi mukola nozimbye ttama ndi mukola information yange endala. Tugende ku nsonga ya Spice Dana soke tumujje mu ddiiro. Togere ku Spice Dana naye leero Spice Dana ine bibi byakola naye tetwogera ku bibi twogera birungi nakugamba nti waliwo abayimbi bonna baffe abayimbi bonna betumina mu Uganda jawe bayina usibiko ekikibi wano naawe kyabadde kya Mika sijja kikasikanga naye wakase ecupa eri gwe kimanya abayimbi ba Uganda betulina bonna abasinga bayina story embi ne story ennamu okitegera kyobula wenze nasasa ennyunga ndaba Jacob alangira Kenzo nti mutemu nti ayiwa omusaayi biki abayimbi abasinga mu Uganda wano amanya gaabwe bonna bagayiridde omusaayi kitege kyengugamba kituufu abayimbi abasinga eri mu Uganda wano bonna amanya gaabwe galiko omusaayi bagayira omusaayi. Gwenja kunyumiza story waliwo omuyimbi omu w'amaanyi yasala endogoyi ebusaabala bino byenjogera bya ddala ebusaabala bamanyi omu ate kati ebusaabala kyalo neze nkugamba nti waliwo omuyimbi omu w'amaanyi wano mu Uganda yasala endogoyi bagita endogoyi embalaasi simbula embalaasi yasala embalaasi ebusaabala Sula omuyimbi w'amaanyi ojukire bakwata walukaganga ku misango gya Samona oba mwetawe makindi awo ne bamwesa then bamala ne bagenda ebusaabala by then awo busaabala nga bakajiggulawo waliwo omuyimbi gwe mmanyi yasala embalaasi atali nanyini busaabala nze simanyi nze nga kikwati nga bwenjogera nenga waliwo omuyimbi omulala gw'omanyi waliwo omuyimbi gwe mmanyi nga w'amaanyi mu Uganda wano yasala embaga bagita embalaasi endogoyi embalaasi bimbuzaabuza one of the two embalaasi eno gye batuulako nga byonna byakuloga kati ekiri kyenkugambye nti buli muyimbi e Uganda wano ayina erinnya yaliyira omusaayi embalaasi yasala embalaasi kyosala embalaasi gweyo busaabala ogimanyi busaabala neeyo gwoyinza okuba tokimanyi busaabala neeyo lwaki abantu baali baazirayo busaabala lyali samiriro akaalo busaabala lyali samiriro ng'abantu buli lwakusatu bagendayo ne basamira ebusaabala okitegeera ebusaabala abantu baali tebagulaayo nga batyayo nga bagamba busaabala waliyo emizimu n'emisambwa n'amayembe ate nga kyali kituufu busaabala oyo omulaba nti Bobi Wine nti ye yagulayo n'alongoosaayo n'akyusa erinnya lya busaabala n'akyusa erinnya lye ate terikyukanga ensonga lwaki tazimbangayo bw'oyogera ku busaabala abantu obwongo busooka kuddukira ku Bobi Wine anti just kati yalinga nti ye face off busaabala oba okitegeera naye kati nze nkuwaddikiza nti busaabala oyo omulabafu abantu abaludde kuno bamanye eno sitoole busaabala kyali kyalo kya misambwa mizimu mayembe era ng'abantu tebagenda busaabala nga batyayo okitegeera nga n'abasamize buli lwakusatu bagenda ebusaabala ne basamira kwaga amazzi g'ebusaabala awali wanulaabu simanyi kuba busaabala nnene ninga teri mu busaabala yonna eri mu busaabala yonna
ng'abantu nga bamanyi nga kyalo kya misamba kibula abantu bonna abasinga bagula ebusaabala bagulangayo ku layisi era bagulangayo dda abantu abagula ebusaabala bagulayo 20 years bakoze n'ekkubo katikola nsali ali mu kutamba oba okitegeera nti abantu bonna bonna abalina ebizimbe amaka gundi deputy speaker Thomas Tayebwa alinayo amaka ebusaabala kati abantu bonna abaguze ebusaabala eyo abaguze ebusaabala baguzeyo mu myaka 2 kati mu 2000 bantu baite bagula busaabala abantu abasinga nga batyayo kubanga kyali kibira kya misambwa nga bantu bagendayo kusamira okitegera mu 99 nga bantu ngomuntu mga tugende busaagama bansaddake okitegera nga batyayo kibula abantu abasinga bagula busaabala bagulangayo ku mitwalo 5 milioni 2 bana balumwa nnyo nti Bobi Wine sente yazijayo zagula ebusaabala esigeza naye yagulira wali wa layisi ate Bobi ayinza okuba teyagula ku layisi kubanga isooka Bobi tagula nnyo bintu bya layisi oba oliawo Bobi yagula ebintu bye nga bya bbeeyi yensonga lwaki nti yewe yagula busaabala yamanya ki ekyokukozesaawo n'akyusa n'aterezaawo n'agifuula beegi oba okitegera ne kati nze nkwada history y'obusaabala yo busaabala mune busaabala kyali kyalo kya mizimu nga woolaba ate omuyimbi yasalira nga woolaba dindo ogimanyi dindo kyalo kiri mukono eyo saidi ze waffe Kasawo bayitayo ku dindo ku lusozi ku dindo abasamize bagendayo ne basamira ku olwo olusozi lwa dindo era oba ogenzeyo waliyo buli kimu nga omanyi kati kintu bamuzalira wano biki byonna gye biri ninga biri mu format ya mayinja oba okitegera kati ne busaabala we yali kivula busaabala wali amayinja amanene wakwanti Bobi yakyusa face y'obusaabala amayinja n'agasala gona n'agajjamu n'agazeyo n'atereza n'alevolingawo ne busaabala edda wali one love beach walingawo ejjinja eddene wali olinya kwawo ndimanyi wakwa kati ndudde okugendayo walingawo ejjinja eddene nga liri muti kuba kyetagana tujjagera tukole show babya natuukiriza tusaba kwena kuzino bakuleyo emikolo tusaba ate omukyala kyagula tasobola tugaana nti tuba tugenze kukolerayo ko busaabala okay kakati kati omuyimbi yasalirayo embalaasi omuyimbi yasalirayo embalaasi waliwo omuyimbi omunene yasalirayo embalaasi olwasamira ki simanyi oba yali asamira simanyi oba yali bakwita kwambulula oba yali akola ki naye yasalirayo embalaasi enjeru n'agirya I don't know simanyi byaddirira naye nga yagisalirayo okitegedde kati ekyo kyenkuba nti abayimbi abasinga abalina amannya ago amanene divorce abayimbi bakola ebintu lwitwayiga nti abayimbi baliwo naye abayimbi kyomanya buli muyi gwomanya alina erinnya wano va kubina amannya ag'ekimpatira amanya abayimbi va kubana abayimbi b'emakindi bano abayimbi ba Salamalodi abayimbi b'ekansanga abayimbi b'ekibuye ba New York twagenda ku bayimbi bali ababaddewo emyaka 2 naye nga batambula n'erinnya lyabwe ng'erinnya teribavaako abo abantu bakola ebintu ebiri evil agamanye gabo bonna tebajja kugamba era abantu abasinga bo basupportinga music oba kitegera nti basupportinga kiki ekyo kiyimirizaawo music senga ogenga nnyo into details attention to detail abayimbi tebasaala balina ebintu ebyo basinze ebirala nga ina akatiike kakwata nga ina akatiike nga ina ensiriba ye aina irizi ye ensiriba okambala muno mukiwatu kabanga irizi okambala muno ebibeera by'abalogo babimanyi abayimbi bonna abasinga abo abanene sagala kumentioninga wano linnya lya muyimbi naye nga bo bakimanyi tebali kwalaali bakimanyi bano ba Spice bana bato bano ba Spice mwana muto abo bayinza okuba tebamanyi na byakuloga ba Spice nga just bo bali ku genuine bakyali kwalaali kubyaddala nenga nabo bye bayiseemu batuka ne bagamba bannayo bandogemuko ng'osabe Katonda agaanyi okitegeera okoze buli kimu olaba nga mutufu ekintu tekitambula nenga bandogemuko bano ba Spice obalaba si balogo naye abayimbi batambula nabo be balogo oba okitegeera be balogo Spice mwana na mulungi nnyo nze naludde okulaba abayimbi be Uganda twagala twogere abalina omutima omulungi Spice omulungi ba Spice tulabye ongejja tusamu abavubuka Spice waliwo omwana awo
gwe nalaba ku street nga muwadde boda boda. Yali asulanga ku street. Oba yali asula ku street. Waliwo bingi omukyalo we byazzaako. Abana ba TikTok aba abasinga bonna abayambyeko okubakolera challenge content waabwe biki Spice emuyimbi gogenda okageza okukyaza. Ba Spice n'oyo Spice okuyimba kwali kumusumbuwa nnyo mu kusooka ng'omanyira abayimbi nga batandika nga bitagala kubanga Spice yali atandika okuyimba nga we kugamba nti byamusumbuwa nnyo manager Lubega Lodge agenza okujja nga Spice like agezezzaako buli kimu atya Spice yali waliwo studio bali bagiyita muganda kati yagenda nabweru eyo nga bamuyita bali bamuyita ne gayo gye yakolera onsaanuula gundi ono gundi mutegedde yali ku match in the second round nga woyambukira awo nodda munda awo bali bamuyita ni producer oyo yakola nnyo n'ennyimba za Joe Steady zona zivayo zani zonna mutegedde umutegedde producer oyo nyali ndivudde mu mutwe nange linvudde mu mutwe nina ligenze wane ndilina mu mutwe munayo gayo yo yatandika ne Spice mpola bajja bakuba onsaanuula bakuba ebiki okitegera bajja bakuba mpola producer Katonda yantuyame tumujjukira erinnya okitegera yagenda bweru kati nno studio yagisuulawo yagenda alese omuwala ene Uganda bamuyita Alma Nassos okitegera kubanga yali girlfriend we kati namulekaawo jukira Alma yali Spice oyo yali atandika okuyimba yalina competitor bakubina ebiriwo nti simanyi bagerageranya Shiba ku Spice mwerayo competitor ye nedda bino just bizze kati myaka ngesatu ne wali mu kutandika Spice yalina ba competitor be yalina akawala ku ka Alma era ogenda n'owuliza music wa Alma Nassos ayimbira nga Spice Diana waliwo akana nga bakayita ka Aida and the feeling ke kalika immediate competitor ka Spice Diana oba kitegera Aidan Queen no Aidan Queen ati yali mukazi wa Shiru yali bilala nemezamba yali ono yali girlfriend wa Shiru oba nakati simanyi nyenga yali girlfriend gwabi manyi nanti bwanga kati ate se Aidan Queen kali bali bakayita Alida in the feeling Alida ngana ko wala katono wekati nga kayimba no bulungi oyo kitegera kati bonna time yatuuka Spice n'abaleka muliji Spice n'atuuka ekiseera nga talina competitor mu Uganda obo kitegere soka when it comes okola sente Spice ali fa kubayimbi abalala abakyala yayiga endorsement neyo yonna bena byajja just because ayina Lubega Lodge kubanga Lodge bijja n'omuntu ate Lodge oyo omulaba Lodge ye muntu nti ebintu byabikwata mpola ate Lodge awuliriza obo kitegere kati Lodge tolina kyo mungamba kuba tayagala zalawo ye mumanyi musajja tayagala zalawo kubanga Lubega yali wa Kasendwa Richard ziza Bafana nga amuyambako nekati Bafana yalete zalawo namuga mokendozo olowooza osobola okyekwatiramu era we yava kuva ku Bafana tandika okudda advance bwati mpola oba kitegedwa nakwataka music yani Opafambo mwalimu Opafambo ne mwalimu ne Oshimavako kati bakyusa omu yeyita Green Daddy omulala yeyita yalisigaza Opafambo Oshimavako yafuuka Green Daddy wakira kayimba kali nsawa vuge mu kagaliko awo nga bakyali mu Capital Music ekyabawula bakazi ekyawula ka Opafambo ne Oshimavako bayagala ko mukazi ate mukazi we Machindi awo ko fifi awo ne Machindi agenda kutte ebitone by'abaana anti kyekye kizibu kyenkugamba nti avuka ebisale bisinga nti bo batunulya nnyo ekintu ekyokumpi oba kitegera kati tudde wa makumbozi ya Spice oyo Spice yatagala n'omuziki nnyo Spice okimanyi manager gundi yamuyambako okumanaginga manager wa Carlos Emma Carlos namuyambako namukwatakawo tebyatambula bulungi n'avaayo 2016 kati okufuna Lodge yamufuna mpoza afunye onsaanuula ensaanuula yali yamukuba dda ensaanuula yali breakthrough ya Spice Diana myaka 7 egiyise myaka 7 onsaanuula yali yamukuba dda ne producer mwerabidde ngenda mufuna wano mwerabidde bamuyitani gayo yo bamuyitani yali mu Avi Records Dr. Fizzo Avi Records eyo yatandikira Spice oyo Dr. Fizzo mneno yagenda bweru
Mavili Records Dr. Fizo yakuba enyimba za Joe Steady zonna esinga ze ssente kulungula biki byonna zonna enyimba za Joe Steady ali mu America ali mu America studio yagenda kunoonya muddo mu gwa green yagenda kunoonya green pass muna yale studio yaleka agirekedde gundi kale teyagimulekera kubanga bali bakola bonna naye naafu naawe ekikazi ne kimuwa ssente ekikazi bakita Ishimwe Farida yagirekera ni studio J Power Joseph Lo kati yeri mu J Power kati J Power yali akola ne Dr. Fizo ereze nyimba zonna zonsaanula bazikolanga babiri J Power ne Dr. Fizo nga bafuse nga bagatta era ojja kuwulira nti oluyimba lulimu aba producer babiri wama no limba walimu ba producer babiri nga J Power yalinga ya mastering kati J Power awo ne yetuka ne yewagula ko Fizo J Power ngafunye ekikazi bakita Farida ne kimukolera studio nene kimukolimira obulani lwakya mukolimira anti yamulya sene nizamio nzalinga 40 bera nabawala bo kucheya anti namkolera studio yao bichi byali bingi so spice ajachuka nafuka dala muntu mugaso great maker na yaluddewo anti oye wa video bamukuba legend alebe tuyina great maker aludde ne ja live alesa abaana ja live ne great maker abasajja baludde mu music industry ne oyo pesti muchi mulugwala muchi simanyi sijja kulimba andi katula bino ebintu bya producer bino ebintu bya shooting video bibera bya season waliwo time oyajja nga mugerwa bamuyita mugerwa gayo yo aina naye company ekwata video njera bidde manyi servicing abantu bamuja simanyi manya gaabwe mugerwa nga atina ye nakuba nyonnyonnyonyawo nga buli video efuluma ya mugerwa mwera bidde company yenjera bidde katate Alonia naye najja Alonia naye nakuba nolaba nga ate Alonia wa amaanyi nnyo twine daba DS because mwai babichi batabo bakolanga nyo za band bana bakuba enyimba za bawalukaga bakubanga nyo za band vision image vision image yali amaanyi so music azachuka Spice Diana munange Spice oyo kati ye muyimbi kati omuntu goyinza okugeragera progress ye mu Uganda bayinza okumenyera mpa female artist in Uganda currently of course you have to mention Spice Diana no yakola sente byaddala nva kubana kubayinga ye kati yafuna manager Lodge oyo n'amanya ati kati tugenda kutunulya music yekka tulina okutunulya avenues endala esobola okuleeta sente kyojja basanga nga balina amazzi gabawa sente yaketi water yakasayina nga deal ya Star Times makula chika wajja basanga nti kati balina ebintu bingi aina mataga bagata bati yali yewalato amata lato sio yewalato oba rema ali muchi rema ali mu jesando kati Spice yewalato ne fake family ko so kati abayimbi anyway bintu bizze bichuka man nenze ngawe nkugamba nti abamanya abayimbi pe Uganda abo balaba abayimbi tebaagaliza nadaba abayimbi aba bakyala tebaagaliza ne Spice muntu kugenda kuna Spice nga embeera sennongi very good nekama kyekiganye beautiful girl kyekiganye nakutereza obulamu nakola ki nze mu man Spice tomonyomeza obo kitega so ne manager Roja alobega erero ino show tukoze kwebasi buli show tujja kwebazayo muno eka Roja nali manyi waliwo message je nakola yali nali manyi Roja ayinza okuba yankyawa muko ne tekyali professional nga tukyakolera ku ewa maganji ku ewaddeewo nga nkubira Roja mwenje ala kuchaza Spice Diana mu show je nali nkolaawo ya groove bichi bagitanga gondi katijuka nga nze nali nsula eno makindi nenga nkolera wa nga nkubira Roja ngamba kifaini nga bavuga amafuta gawe paka maganjo okitegeera bane nalinzisa abantu nalinsa Spice Diana ne Roja mumulekaniza okumala essaawa nganya nga tebana batuuka ne bitufu yatuuka ekiseera bami ne yeekyawa negamba nze ngenze nga totuuka juke nga nva wala siina mmotoka oba okitegeera naye olaba nga Roja nga omukubira nga asobola okuleeta omuyimbi ku interview maganjo waali wala ewaddeewo nga ne TV tebagimanyi owa kitegeera abajogerera kibi kasita gwe presenter waayo nga ne TV tebagimanyi tokyali osigwa kyaza tamale mirundi tuveeyo munnange tamale mirundi akyali njali wa season banku yanengene tukola show de nenvayo okay isimu yonge nkubira sente gwe Spice Diana yomu ku bayimbi wongamba nti abayimbi abakyala abaagaliza Spice ngokotadde ne manager we wa manager kasa Spice ate Spice kasta kusiima bwati naga nti devotion nti
kiba kiwedde waloje wako oyingira buyingizi obera ku fete tukyakokona tuva tuyingira buyingizi ne wali omuyimbi omugwe manyi ate loja kasaaku akola ki loja kasaaku boola kasamugano kubanga loja oyo omulaba ye muntu yakwata ebintu byempola naye anotisinga namanya nakuzino yasiga Kiswahili mu mutwe mugende empola bintu bigenze bikyuka ba manager kati mikali ba manager babira international obo kitegeera kati omuyimbi atebizamu you have to oyino kulabika obulungi oyino kubeera nga star manyi management manyi wakiba abasajja ba Nigeria batusinga nnyo nti aba Nigeria abo balaba kalugeze management ya Wizkid oyinza osanga manager we ngalinga muyimbi bakwati wana Uganda birinamuko obuzibu nti manager obera fine okusinga omuyimbi ate brand yegwa ngenda kuwa example kama Ivan yatuke kisira nga managing Fit for Make nenga yagala kubanga ninga ate wolaba engeri kama Ivan engeri yambaddemu wenzo ngate okitegera kati nga bakontana mu style yensonga kiteba ba tekyatambula bulungi ne kati wayo time wotuuka nga buli kimu kikoze kati Spice ne Roger buli kimu bakikoze sente bazifuna nawe birthday celebrating ide mu Dubai atute mama we eporo kabazina mama we yamuzimbira ennyumba kati yazimbire ne jjajjawe obo kitegera kati otuuka ekisera nga sente weziri kwa account sente zijja buli mwezi kati alina ebizimbe byazimba foundation yabakate yamba oberiwa eri ku Masaka road oba ndowooza kati ebyo mu Uganda kitono nnyo wano abayimbi abayimbidde bangi ddene emyaka na myaka tebabikoze kubanga abayimbi bali selfish tebabikoze tebeyagaliza bonga boy tebeyagaliza n'amayumba ewaabwe tebazimbye n'abakadde baabwe tebabazimbira ate nga sente babaddenga nazo babadde baziyina beefaako bokka kizibu nnyo wano e Uganda okusanga omuyimbi ng'azimbidde abantu batalinaako Oluganda nga bazimbidde amakayi gato nga Spice ge yazimbidde bakateyamba oba okitegeera kizibu nnyo okusanga wano muyimbi ng'ajje mamayo mu kyalo nga Spice we yajja mamayo mu kyalo n'amuzimbira muno Makindi ennyumba okitegeera kizibu nnyo okusanga omuyimbi omukazi wano e Uganda omuyimbi omukazi apparently ng'ayina amaka nga Spice g'ayina ninga gazimbye ku ntuuyo zo zino ezitulukuka nze kyovula ebiseera ebisinga nze wenda abantu nga bavuma Spice Diana empulya n'ennaku kubanga abantu abasinga tebamanyi Spice Diana wajja avudde Spice Diana yabonaabonerwa avigwe nga batekamu simanyi nga balina ebintu tebakolaawo kati ng'ate bagala omuteeka mu mugundi z'okulwanira producer bw'ate simanyi avi simanyi ayagala Spice Diana ate wayagala Alida simanyi ate biki ate wayagala Aluma ebintu bwe biti ebyo oba okitegeera kati nze ndaba oyo omuwala engeri gyazze ng'atubamu ne music ngejazze nga kwanza nzijuka twalina show gye twali tukola ku Ssuubi nga bagiyita ennyimba eza wano kumaca yali ng'ekera ku maca nga tukikola nze ne Dictator Maka ne Jonathan Jackstar kati omundi gwe nasinga okulaba bambi Spice Diana nga just struggling in fact yali alese akakayimba ke oba yali alese Wannunga oba yali alese Onsaanuula naye okumanya oli omuwala nze yankwasa omulundi gwe nasooka okulaba Spice Diana like ng'avaayo ng'ajja bw'ate ngumanya anayimba babera naye alabika ekiri ekyo yali asuze out ng'akooye yajja ku interview ng'akooye okitegeera ng'akooye naye ng'olaba bambi afaayo ninga we yakakuba jasi bukubi Onsaanuula 2015 mu Gw'omusanvu awo embanga seerabidde oba okitegeera so kati omuyimbi wati azze ng'atubwenda abantu bamutrollinga ku Facebook okwo nkwatibwa n'ennaku kubanga bano abantu abavuma tebamanyi bano abayimbi hasozi ze bayiseemu tebakitegeera tebayinza nakitegeera kati gwaddewo omuvuma ddi dewo ki omusumba anza ate muna abafumba abantu ba Mukama nyinza okubepampukako ate pasitaiki omuvuma ddi gwolo ani tumalize interview n'ensebu abantu ninga bambi jewa sipaizira ya natu wajana kitemamu kuba kati ebintu byeyogera munete wa kubanira sisobola kijja muze nkobolera nze muganda wawe shia kati nkijewa mukatoloddewo obuvuma ddi kati ate tujja ku waliwo embozi gye tujja okukola ku bayimbi bano abeeyisa obubi ne bamaneja baabwe bali wano okitegeera Spice alimu abo abatono abeeyisa obulungi sitali mu batono abeeyisa obulungi yemu yeka gwe mpayo abayimbi abalaba babiri ekitone nnyo nga yazimbira mama we ku Kampala kuno yazimba ennyumba ku Kampala kuno azimba ennyumba y'abakateyamba ku Kampala kuno azimbidde mujjajja we ku Kampala kuno ayina deal endorsement deals eziyingiza miliyoni nga 2 omwezi ku Kampala kuno
nze obo maze obo challenge nze awo mba ku challenge nze obo challenge nze obo maze bumaze taliyo bana bami bafe bana bami bamwe itambero yo era fine artist era simanyi diva bafu bazibu banaku bazibu tebanya kibayambye society ne bafanizi babwe tebabayambye okitegera ne spice ayina babana ate spice abawagizi ba spice aba spice gadget aba abana baba timu ye baludde naye abana yatandika nabo bakubana bajja balipira board abajja balipira obulipizi ekintu kikutte waliwo abana spice zebemmanyi waliwo abana bemmanyi nga abana batambula ne spice dana waliwo guy bamuyita promoter ninga atambudde ne spice dana oyo asiba wano kagundi waliwo guy gemanya asiba kidredi bwati guy omwerabidde ne spice yamuyimbako ko mu luyimba lwe ninga atambudde ne spice dana okitegera bazze kale bakutambula mu promotion oziti spice dana muntu akuuma emikwano oza nomusanga nga ani Unix gwe mbadde ngenda okwogera Unix yoyo Unix Unix bana Unix oyo omulaba atambula ne Spice Diana nzina mulabako oyogola abadde n'abayimbi nga batambuza nno nabigere ne Spice Diana ningo olubo teka yobo tikalize obo tadde show drop me wanonga by Spice Diana drop me on Sanula Unix abadde okulaba bayimbi bangi Unix yani abadde unyo Unix yasoko kundetira ka Joe London nokola bako kati abaana abo balanzira yo mbasanga namusanga ke machindi yawo nzo ababana mbawanye ekitiba abana batulye n'endongo si bayimbi ba promoter natwenzo sanga ngatabanyina nyo kibafunye mu ndongo muno ninga tabantu ba promotinze abantu babereddewo bayina we batuuse obo kitegeera so nja ku list y'abayimbi nga befaako bokka banakyemalira mu music industry ninga abantu tebakimanyi babantu badda ku mpewo ne bawana muyimbi wange yayifulumiza akayimba ninga akayimba ako n'omuntu akamutera ku YouTube obo omuntu amuyamba ko promoting oluyimba nga embeera mbi ne Spice nze mwebaza Spice ayina gundi zakola nola Spice bannaye okitegeera kati ujuzi wano n'omwana abadde bamusibye ono mukunja oba mu kunja era Spice yamubeereddewo kitegeera oba kitegeera kati ebyo kizibu nnyo okusanga omuyimbi nga omulala omuyimbi gwomanyi najja Spice ye mama fina w'abayimbi kituufu bwetwanga tuli ku nsonga z'abakyala Spice ye mama fina w'abayimbi kuba yayamba abayimbi banakatemba ate Spice mukwano gwa buli muntu gwa buli muyimbi okujjako nga gwe oyina empisa embi ne Spice ye muntu gwoyinza okunyiigira oti yayo talina busungu talina kyogera kumwogerako nti oba Spice yanvumye abantu bali bagerageranya Spice n'omuyimbi oyo omulala omuyimbi wa Moyo we Munyonyo nawuliranga n'ennaku namani kati bano tebamanyi kiki bagerageranya zebunda waka Spice ako kalaba ndabanga ka student akakava mu somero akali green nga tekalina kye kamanyi muneeyisa ye gye yeeyisaamu osegeera talina buzibu na muntu atubye n'emmotoka ye gye yasooka okugula nga yakavewa Emakalos kali ndoza kalawoomu nali musanyufu nnyo banaye ng'aguza akamotoka kayinza okuba kali kalawoomu oba Spasio kweze ebika by'emmotoka ebbiri kali ka silver nkajjukira buli nnyo mu 2015 akamotoka ke yasooka okugula ne kati sebyo naye agenda omuyimbi agenda akyuka kati avuga zizi oba yavuga ML nagirabako awo juzi ngempitako ku Salama awo avuga Range Rover ayina motoka gyavuga ya red Range Rover convertible gyavuga kati ayina n'endala emutambulirako ayina drone era olaba drone yongeriko Spice biki omanya nti yakulembedde onako le bali bava kusayininga deal ya kika amakula kika namulaba nga ayita kuno ku Salama nga agende eyo oba yali alagawa yereka yali agenda wakakubanga asula iri waggulu so byebyo bannange woddako tujja baleerera ate ababi nnyo tugenda kubeeta omuyimbi omukazi omulogo nga yo omutima gwe mubi naye ogwo omutima omubi gwayina yayita ayina mutima mubi naye nga yagujja mu management ye gye yalimu enkadde kubanga bo baali balogo nga batta n'okutta nga basaddaaka batta n'omuyimbi mu episode eddako okay kale Sula flexible tubeera naye buli kaseera nga tuwayamu Sula nga tumaliriza tusoke tuzitwezeze speaker wa parliament ya Uganda n'omwami we Magogo basuddewe abalongo yoge bannaffe banemwe bali kuzala no si kwangu divorce Nsensembi ofuna nti taata ne mama bali mu mbeera nnungi
temufudde ku kyabaana kale ate n'abalongo nabo bali bulungi kale kati awo kirungi okay kale so embeera bwetyo bwetambudde bannaye badde twatunulidde ku social media abantu ne boogera sarogi babeta bati ebigambo sorogase yokutereka yokusitulirako olubuto mbusi yabadde n'olubuto ati sorogase eyo wano mu Uganda biri nnyo gundi biri nnyo mu nsi z'ebweru ez'abazungu twakakira baffe simanyi oba kituufu kuba sipiika namulabako ng'alinga ali olubuto lwaki bano boogera ebintu ebigambo nga womanyi naye kiba nga kituufu kibeera okay okitegera kiringa olaba omuyimbi nga gwe toyagala tuli okulwa sipiika omukyala kiringa olaba omuyimbi kati nga Spice Dana yakera n'agamba nze saagala kola ki naye walidde no just kale ku muyimbi omulala yenna ndaba Spice omupise kati omanyi waki Spice alabika bulungi kati wakera kumakya n'azaala bode yinza okutabukamukko kati ekyasobola okukyewala nalaba kino ekiwala kyabeera Tanzania kyajja kyakikwano kya Spice Dana Rosary yazaala naye yonna bwe yali olubuto ng'alinga akamenke okitegere kati abate bamu abayimbi ebiseera ebisinga bakikola ebweru bye bagala okwewala bode otafuna mugaba ku lubuto obutagejjagejja ebyo ebintu pregnancy gundi ezo signs ogejja ebigere ogejja biki figa y'omuyimbi esobola okukyuka wala bali hane engeri gyafannamu ng'ali lubuto oba okitegera kati by'abantu abamu basobola okubyewala nagamba nze kankole surrogacy kisooka nina ssente zange ng'ogenda ofunayo maid wo oba omugje kabaale ng'omugala tukole eddiini netikira era bonna maid just tulese example nga bamukubamu amazzi ga musajja nga yakkuliza mwana kati bwamuzaala kati maid katukakale gwawadde omuzaalira omwana ebisa bimuluma ani gwe bawadde ani kati gwobeerawo azaala nga gwe bafunyisa olubuto ani bamuteekamu amazzi jukira bo bakuteekamu amazzi ku gundi bakubamu amazzi g'omusajja n'ozaala abaana ate amazzi ag'omukazi balina erange gye bakikola bagata semeni z'omukazi n'ez'omusajja ne bazigatta omude ne bazikuba mu ggwe okitegeera nebazikuba mugwe then kati gwe nosula omwana nibibeera sa contract mukola contract tisente mekanti bitera kutandika $10,000 ejja dola kudda waggulu muze Uganda zisanga milioni ngando zanga lukaaga ekitone nnyo okati okukola ki okusitulira abaana era olubazaala wepaba ndoza kinzo kale kibeera mu contract oyinza bayonzaako emyezi 6 ndowooza oba n'obutabayonsa umalo bateka wali kisinza contract mwawukananga babi muyinza okwawukanira mu ddwaliro oba oyinza okubeera lwakwate attachment ete bajagala nnyo attachment ey'okutandika okuyonsa abaana eyo bw'omuzadde obonzi bayinza mu contract era kibaamu bayinza obutajagala nnyo kubanga oyinza okutandika ofuna ensaalwa noye abaana bange wadde batusomesa batugambanga nti breastfeeding creates love between a mama and a baby n'omwana kati ezo musorogasi bayinza obutabikkiriza kubanga omuzadde buli woyonsa omwana that attachment ekyuka tani kulaba omwana wo nga omwana wange ate jukaba abaana beera bamu ssente kati womala okubazaala wepaba oyinza obutaddamu kubalaba obulamu bwonna okitegera ate kirungi nannyo nze wali omuyimbi gwe manyi ebweru nga yaka lwakwate bakukiri wali muganda webiri lwakati banagona tebamanyi bumanya bakulagira okwetika abaana ndoza mirundi nga 3 abatali babo n'okivaako okitegeera n'okivaako naye obeera mu ssente muganda wange sorogasi ya bbeeyi kati awani abagenda okutula ekizadde kakati awo okutula ekizadde simanyi bakibira ku contract kuba kakati mulina okumala ekizadde ate okuzina abalongo kakati okuzina abalongo ne program ekome wano bannange powered by Flex Organic wateekamu essente kubanga onyirira olususu naye biri byange binayogedde ebyomukazi bisalemu tutandikire ku byakiramu tutandikira kweri emboozi nawe yegatte emboozi etwala wakiramu ate kati awo onkubye bukubi nedda nze mugandawo naye tunyumira ko nga tetunakubye biri biboozi bitandika ne bitutwala ku mboozi za leero shegedde kazi oyo tabirabe awo te bw'anaabiraba agenda kukola ki okyamwagala